Omwami oyo yasooka n'avuma Museveni n'avuma Muhoozi. Twali twamugulako dde emisango according abantu bazaavuma example nga Katikkiro wa Buganda wa Bobi Wine. Ensonga lwaki omwami ono graffiti bwe yamutufunidde n'amututuusaako naffe tugenzeyo ku poliisi ne tumukomerera omusimaalo gwa inchi 6. Kyemanya ayinza osibwa emyaka 10 yayimirira n'agamba abakazi buli muntu yenna ayitibwa omukazi bawunya wansi ate nga naye yazaalibwa omukazi. Abano abaana be abavuma abantu abakulu ne batyobola abantu nga beerimbika mu t-shirt za Muhoozi tetujja kukkanya nakyo, ffenna tuli bannayuganda. Naye bw'oba ng'oli eyo omanyi nti ogenda kukola content ng'ovuma abantu akasente tukalina akakunoonya tugenda kukwata emyaka 10. Bana yemwe bale mwenna abatulaba subscribe, likinga, sharinga, commentinga. Lero tuze ne president wa TikTok bana abantu asenga bagicomplaininga kombo efuse ekizibu tubano ku media twabasubiza mbulu kimu tugenda batushibatuusako. Lero kumbere eriwo tubaletedde president wa TikTokers kasoka yogereko na president yogambo ndiyo gambo otya amanya ne dubazi bampita Franka abaho president wa TikToker Uganda. Bane TikTok ongetabuse. Yes, TikTok etabuse mu ngeri y'okuvuma abantu. Abaana ba TikTok badde tebana bakubba abantu kubasaransa wabula bawemula abantu bavuma abantu. Emabegako kukaawo nali ku TV ezimu ez'enjawulo nga ndwana ku TikTok obutajiggala. Abaali batutte complain yaabwe ku TikTok okulanga eggalibwa yali mukulu Nobert era nga naye asinziira ku bintu nga bino ebiri ku TikTok okuvuma abantu. So olwaleero okosajja waliwo omwana gwe twakutte kakono abadde tubadde tulina lisiti y'abantu nga bana nga tubanoonya nga bawemula abantu. Omwami oyo yasooka n'avuma Museveni n'avuma Muhoozi. Kati bwe yavaawo n'alanga oba bajja kukwatibwa ne yeefuula awagira nnyo NRM n'ayambala t-shirt za Muhoozi nga bw'amala oteeka mu t-shirt ya Muhoozi avuma Bobi Wine avuma Mama Fiina avuma Katikkiro wa Buganda n'abavuma kale n'abavoola n'abateeka eri. Kati twasembyeyo n'avuma maama wa graffiti omutujju. Kati ffe twadde tumunoonya naye nga tetulina kukisobola musanga. Jjukira graffiti omutujju era naye muyaaya alina abayaaye banne bamanyi ne bajja ne bamutemyako ne bamugamba nti omuyaaya ali wano mu ghetto. We bamutemezzaako ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi. Bamaze omutuusa ku poliisi graffiti omutujju ne Mama Fiina ayine gundi ne full figure ne bankubira essimu nenzija ne ntuuka ne mbagamba naffe twali twamugulako dde emisango according abantu bazaavuma example nga Katikkiro wa Buganda wa Bobi Wine. Yagamba Bobi Wine alinga enfuli za babi n'agamba Katikkiro simanya alinga kali ng'awemula abantu ebintu ebyesitaza. Jukira abantu bakula ate bantu bamanyi tebajja kuddeeyo kunoonya ogwo omuyaayu. Kati nga ffe ba TikTok abalina ekibiina ekitutwala oba abalina obukulembeze ffe abalina okunoonya munnaffe tumukwate tumukoleko ng'amateeka bwe galagira. Yonsonga lwaki omwami ono graffiti bwe yamutufunidde n'amututuusaako naffe tugenzeyo ku poliisi ne tumukomerera omusimaalo gwa inchi 6. Kyemanya ayinza osibwa emyaka 10 naye tulaba nagyo mitono. Yayimirira n'agamba abakazi buli muntu yenna ayitibwa omukazi bawunya wansi ate nga naye yazaalibwa omukazi. So omuntu ng'oyo n'emyaka 15 giba mitono kiba kyetaaga asibwa emyaka nga 2 oba 3. Ogambye muno mu lisiti y'abantu bwe mwali munoonya bali bawerera abantu nga bana bantu ki abalala boolebbe mutannakwata? Omuntu gwe twagala okukwata bamuyita pressure. Omwana omulala bamuyita bwino ku mmeeza. Omwana oyo ayambala t-shirt za Muhoozi n'adda ku live n'avuma buli kintu kyonna nga beerimbika mu NRM. Nze Franka ndi musajja wa NRM era n'obwosala omusaayi gwange wano mpagira Museveni but sikola campaign za Museveni but ndi muwagizi wa Museveni ba campaign ba Museveni gye bali. Sobola kusanga nga gwe n'engamba wagira people power nti jangu wagire NRM kuba yerimu ebirungi no gwe bati wabiraba nze sijja bikulaga because I'm not a campaigner. Nze nganze Franka mpagira NRM gwe boba wagira people power waddembe oba wagira FDC oluwaddembe. Kati nze abaana be abavuma abantu abakulu ne batyobola abantu nga beerimbika mu t-shirt za Muhoozi tetujja kukkanya nakyo, ffenna tuli bannayuganda. Muhoozi bw'abanga agenda fuga Uganda agenda kulembera ffe bannayuganda. Kati bano abavaayo ate ne bambala t-shirt ze ne bakola zi live nga bavoola abantu. Tugenda bakozi kwaroko ng'amateeka ge bwe galagira. Ekirungi tulina poliisi gye twafunye ino tuyambako
lyawo yekatwe DPC waayo musajja munyankole wa NRM yagambye bonna mubandeetere tubatwale mu kooti baleme okukwata ekifaananyi kya Museveni oba ekifaananyi kya Muhoozi nga bavoola abantu era omwami oyo bamuyita DPC Kamujira ali tuyambako siba abaana abo so tugenda bakwatako ng'amateeka bwe galagira tulabe nga babasiba tetusupportinga olunaku n'olumu kitegeeza president bano bantu bokka abeerimbika mu kifaananyi mbu nno bawagira NRM ne bavuma abantu bemugenda okukwata kuba bano abeerimbika mu kifaananyi kya NUP ne bavuma abantu batemugenda bakwata nakasita oba ng'oli TikTok ate ng'oli mu Uganda oba ojjidde mu kifaananyi kya NUP ng'ovuma abantu oba ojjidde mu kifaananyi kya FDC ng'ovuma abantu oba ojjidde mu kifaananyi kya NRM ng'ovuma abantu tugenda kukwata bwe kiri mwenga abakulembeze ba TikTok abakulembeze ba social media eno temuyina mateeka ge mwateekawo ge mwabaga agafuga social media TikTok eyo amateeka ago twagateekawo nayita abaana abamu ne tufuna meeting ne mbagamba baganda bange muleme okukozesa media bubi ne tubagambe ne mbagambe kyokola buli kimu abaana abo abamu mbabeereddewo nze Franka ninamu kwa akasente kange n'emirimu gye nkola ninawo akasente kange mba nina miliyoni yange Franka nengabako emitwalo 5 mba mpulira bulungi okuleka nti ngenda zimba arcade mu kibuga ate nga nina bakyali bange abali obubi ekyo Franka sikyetaaga nze njagala bwe mba na miliyoni 2 nga beka 5 oba emusigazeemu nabayita ne mbabuutuuza ne mbabuulira buli kimu kuba bakyali bange ndina awards 2 be bazimpa ffe bye tulimu mu president wa TikTok teri atusasula just kiri kitiibwa bakinteekamu according ebintu bye nali mbakolera nga nkola ne bakadaama so nemba buulira tuleme okukola bwe batine bwe bati bakwatanga abaana basookera kukwata ku Sefco ne 10 ne bagamba nti full figure bwe yabakwata nagamba balina president waabwe alina ku ssente yabawaga bavuma abantu so ekintu ekyo nange kiba kinkuba erinnya ebbi ensonga lwaki ninosutukiramu tulabe nga abaana abo nabakwatibwa abantu abasinga bakomplaininga n'abamawulire bagamba ennaku zino TikTok mubali bubi n'abamawulire mubavidde mutandika obbavuma abamawulire namwe abamawulire waliwo omuwala bamuyita Sandra akola kusanyuka TV akwata n'avuma abaana bakaddaama batalina musanga bagenda okufiiririra abaana baabwe baleka ku ground n'avuma bakaddaama n'abagamba tebalina byakola bali awo mbula mikono ng'abaana bafiira mu nsi ezo naffe kitukosa nga mwe bwe muvaayo abaana bakola ku TV ne muvuma abaana abava mu Uganda ne bagenda abaana bakaddaama ne basekadaama balina contribution nene gye bagatta ku Uganda ate mu abakozi ba TV gye mutasobola gattako nze Franka nina company ya construction nsasula 18% omusolo omwana oyo kaddaama ali ebweru alina percentage gy'asasula ku sente ze bamuwa baka 2 nafunako 8 emitwalo 4 government yezisigaza alina contribution nene okusinga ate gwe Sandra Liyani ali ku Sanyuka TV ng'okuba kaddaama oba nkuba kyeyo nemwe temumukuba no oyo muwala yajja mu ntalo za Alien Skin n'atandika okuvoola abantu bonna ng'avoola bakaddaama basekaddaama buli kimu nga muyina entalo zimutadde ku Alien Skin okuba yagaana obawa obudde nga mwe banamawulire ye Alien Skin yeesigamye ku TikTok kuba yamufuula kyeri tumanyi nga TikToker so omuwala oyo naye bw'avaayo n'avuma abantu naffe tekitusanyusa era tujja kukola ekiwandiiko okuva ebweru naffe tujja mugulako emisango kuba yakola video nga gye ziri tuziina nga voola abaana bankuba kyeyo okitegeera bwe mba muyina entalo zammwe n'Alien Skin muzikubira eno muleme ziteeka ku TV y'eggwanga erabibwa buli muntu ng'ovoola omuntu naffe tetujja kikkiriza kuba mwaba tunoonyamu entalo kuba omwana yenna TikToker kati bw'anavaayo n'avuma oyo omuwala Sandra Liyani mujja gamba ba TikToker babi ng'ate mwababisooka abamu so ekyo tetujja kikkiriza naffe bwe mbanga mukola ku TV mukole ku TV zammwe muleme ovuma abaana kuba bwe muvuma nabo bajja bavuma ate mugambe nti ba TikTok basiibuse empisa nammwe mutuleke naffe bano abafu abavuma abantu abatalina musango tugenda bakwata babasibe kati nammwe bano abamu abatandisa ate ovuma abaana abafu aba TikTok oba bakadaama naffe tugenda kukosa amateeka ekirungi omwana akola ku TV ya Uganda amanyikiddwa so bw'avaayo navoola abaana baffe ba TikTok oba bankuba kyeyo naffe tetujja kikkiriza bwe yagenze 40 ensonga lwaki bamugobye ku stage sigamba nti badde bamuwalana nti oba bamuyinako ekizibu bigambo bye so mubeere careful gye tuli naffe tuli careful gye muli tetujja bayisaamu amaaso ate namwe muleme tuyisaamu amaaso abantu abasinga abali abalabi bagenda kwebuuza TikTok eno mba munoonya following muyina kuwe mulabu bwe muzi oba kuvuma kwe kuleeta following ku TikTok
No, content y'okuwemula mbi nnyo. Njagala kuwa example, tulinaka obuwala ku TikTok okwo bwagenda ne bukola content nga za kukola sex ne bucha nga akatambi mukayina nga bamukoze sex nga buli kimu kwekiri ffe twayogera bamu ne batikyawa ne bafuna ebitiimu byabwe okwo ku TikTok semanyi tiimu gundi naye nga bamusupportingide mu kukola akoze content wa sex kulaga obwereere bwe naye ebintu ebyo tebiri mu feature era tebiriko mukisa bakomekereza bubi na njagala ofollowing abawala abo abaana abakola content z'okulaga obwereere bwabwe ne bamukolera sex na postinga n'abaana bano abavuma abantu nga bali ku media bakomekereza bubi era tebiri mukisa bye bali kukola ngenda ku abaana abazza amangu nga bakoze content wabo nga siwa kuwemula siwa kola sex mu lujjude nga Miki ba Brishaka bayina abo following ba manyi bali bulungi bali successful abaana abamu bali ebweru bayina emirimu buli kimu because bayisa bulungi pages zaabwe naye bana abakyali mu bintu bya kola sex na postinga okuwemula abantu tugenda bakwatako ekirungi government weri ate uliza side ne side government ejja tuyambako twayenga abaana abakwatibwa bingi ebitambula mbuka kwate nnyo tuwulira mbu ku TikTok ekisiyaga kisusse ekisiyaga ekyo kyajja bwe kimala okujja n'enkirwanyisa waliwo akawala baali bakayita Sandra n'omura Chua ne Sandra nga basiyazi bakola zi live zaabwe ne babeerako ko ne balaga ensi nti basiyazi muwala bewasiza nengenda ku polisi yebweyogerere nenzigulawo omusango bwe namala okugula omusango ne bampa reference ne buli kimu bwe babitegeera ne bafuluma Uganda oba bakomawo simanyi naye ng'omusango gye guli ati ebintu ebyo ne biryoka bikendeeramuko nga bamaze oyisa etteeka ne bwe bafuluma Uganda ebintu ne bikendeeramuko so ebisiyaga biringa ndowooza babikolera eyo kati mu nkukutu naye badde yes badde bakireeta live but netali TikTok TV yamwe yakyazaako ko omuwala n'agenda ku TV y'eggwanga n'alaga nti musiyazi ali successful era omuwala oyo bamusazeeko n'amabeere simanyi nyali abeera ku TikTok ekitegeeza namwe TV zamwe ziba zipromotinga ki abasiyazi kati omuwala oyo bwe mamala omukyaza ku TV recently yagenze eyo munsize bwe zaali kimanya natera okumawo mu Uganda naye ffe temutaddeko amaaso aga wakomerawo mu Uganda tugenda mumunoonyerezaako mpaka bamukwate kirungi video tuziina ng'agamba bamusazeeko amabeere musiyazi era omuwala oyo bwe yava mu nsi ezo ez'ebweru so tokigamba nti kiri ku TikTok wokka nammwe mukinamu omukono okuba TV y'eggwanga weesobola okyaliza omuwala nga musiyazi ne mumujjako interview ng'ensi yonna eraba kimu ekyo muba mugezaako okupromotinga etwebuuza TV y'eggwanga ekyaza etyo omusiyazi nekitegeeza TikTok weba promoting ebisiyaga ne channels endala zibinamu omukono kujja kati nga bwe baweze nti kati recently lyatulaze video nga bamujjeko amabeere kati mbu musajja ate kyensubira kitasoboka nti ajafuuka musajja so omuwala oyo ffe tumulinze banakomawo Uganda tugenda kuddukirira poliisi zinatubeera okumpi bajja mukwata kaze kirungi muna Uganda. President bamegako ovayo no signing omuyimbi gwe bayita Pink omusigning ali ku Landista bannaye muli ku kiwa tusubiza oluyimba ne Luganda kati serufuluma namusaininga wagamba ogenda muyambako naye anti gwogambye namusaininga ekiro wagamba ogenda muyambako waliwo nga mu conference eyo nagamba ngenda muyambako era simusainingangako ne mwana transport nagenda e Nigeria era ebintu byabwe babikola abiina banatera okuta ebintu byabwe nga bwe bali babikola naye nze simusayininganga nze simanaging abayimbi namukwatirako nga bwe nkwatirako abaana ba TikTok kuba naye TikTok mwana muto nali simusayiningangako nali mukwatirako bukwatizi just kuba yatituukirira nga ffe batiimu Kawumbi n'atugamba ayagala obwetaavu alina kyatwagalako n'atuwa listi netumuyambako ko twali tetumusainingangako mwenga batiimu Kawumbi musubira sayininga y'abayimbi obokuyambako abayimbi abalala ffe nga batiimu Kawumbi tetusobola ya wojja nga oli mwana muto ng'oli TikTok ng'oli muyimbi tukuyamba naye tetukusayininga ya bwekityo bwe kiri nga tumaliriza bigambo ki byosobola okugamba abaana naddala ba TikTok ababeera ku TikTok live ne bavuma abaana bonna ng'oli ku TikTok ng'okola content wa TikTok mukole content omulungi ngenda bawa abantu nga bana basatu abatukolera content omulungi ate abali successful abafunye mu bantu Madbala Uganda Miki omwana bamuyita Daily Uganda
ne aviator omulenzi oyo abeera bweru bakola content waabwe era bali successful tebalina bizibu so abaana bonna bajoininga TikTok oba bali ku TikTok right now mukopa abantu abo abana naye bw'oba ng'oli eyo omanyi nti ogenda kukola content ng'ovuma abantu akasente tukalina akakunoonya tugenda kukwata emyaka 15 mu kkomera so kyetubasuubiza ekyo babereke yafuula wenga president wa TikTok okkiriziganya n'ekya Nobert nga wano TikTok weetuuse TikTok bagigale oba bagirwe Nobert yatunoonya nga ba TikTok batiimu kawumbi n'atutuukirira ne tukkaanya naye n'atulaga ensonga ze lwaki abadde ayagala TikTok eveeko ne tutuuza ba TikTok ffenna ne tutuula ne tugamba ensonga ezo tezigenda kuddibwamu era bwe ziddibwamu tugenda kukwata banaffe era be bamu betutandise okukwata era Nobert twakkaanya naye era tuli kimu naye tuli ttiimu emu eyatwegattako natumaliriza sookoddemu oddiremu abantu abalala bemunoonya abantu betunoonya bw'oba ng'olabye vidiyo eno kimanyi nti oli wanted pressure omwana gwe bayita bwino ku mmeeza abantu bali babiri abo nebwenkomaawo bwe tunamala okukwata abo tujja bawa lisiti y'abalala betunoonya tweyanza nnyo tweyanze bali ku media mwe bale kulaba mwe bale subscribinga likinga commentinga ebyo ebya TikTok ne president w'aba TikTokers era olunaku olwaleero avuddeyo n'atangaza ku nsonga zammwe abasinga okuvuma ddala ku TikTok abasinga abantu babalinaako buzibu naye okuvuma mukendeeze likes muzaagale nga temuvuma bale temuvoola abantu ne be mwayigirako babivaamu mubeere bulungi mweraba